Engudo da district edisinga Mbusoga n'ebuvanduba bwa Uganda iri mu mbeera mbagalifu ino era nga bitundu ebisinga n'okusingira amagoloza engudo dimaze emyaka egiswika 20 nga tidikolebwangako ekintu kimaze okubatako obuweereso olw'ebyobulamu awalala n'entambula okubala nga ategootana nga n'abandi bakozesa maato okutambula. Abataka bakobanga engudo dino engeri edifaananamu tidikwa bisanga bukalamu nerena akatono n'akagaali utisano tikakabita wala bali kwenda sente ayo obozera okola oti amazima mutuyambe baife abantu tutandise okufa abaana abalwaire bali kunywa amaadi mabi. Embeera eno neyawaliza ab'ekitongole kya Community Road Empowerment nkanikoa wansi wa Ministry y'ebyentambula n'emirimu mu Uganda nga bakolagana ne gavumenti ya Bujapani okuvaayo okutandika okubaako n'engeri yebaterezaamu enguudo mu byalo bya Uganda nga bakozesa tekinologiya owa wano ku butaka. Bano projekiti eno bagitambuza mu bitundu by'e Kampala, Wakiso, Ebugwanjuba era nga batiyakwinama wano mu kwampa gw'Ebusoga okutaako ne Bugiso yebatongeza olunaku olwaleero wali ku Paradise Hotel mu kibuga ky'Eyinda. Omukyala Yuka Lwamula ono nga ne project manager w'ekitongole kino atukodde projekiti eno edda ebivanduba ey'okumala akawumbi kalamba n'omusobyo bw'ojja okuba ng'ate ekola. This project is really holistic and we are going to tackle the cross-cutting issues because we know that community road is quite critical as most of the population in Uganda lives in rural area. Ku nsonga y'Abasoga balikulira olw'enguudo okuba embyayini mu byalo, Kamisona avunaanyizibwa ku nguudo dino okuva Minisitule y'ebyentambula n'emirimu ono nga ni Twalina Masiko Emmanuel bano abaanukwire. The President of the Republic of Uganda is aware of that problem and he has directed the office of the Prime Minister to look into the issue to make sure that the road network improves in the country. Ono akubanga kituufu enguudo edisinga dadagalika mu byalo wabula tekinologiya wabano abakowa wakuyamba kinene mu nsonga eno. I don't know technology will support the connectivity of the roads, especially the rural roads in the country, so that we can attain socio-economic development. Abantu bakulemeza abaire nga batongoza project eno Ebusoga n'Ebugiso bakubanga yakuyamba kinene ku nguudo d'omu byalo. Tuli kubona nga tiri kuyamba kwa abavubuka baife abazira mirimu balijja abatraininga mu kukola enguudo bamale babawe seed capital milioni 4.5. Obuguudo buno obutono bwafa ne project eno obuguudo obwo bwezze okukola ki okutunuulira kati bwena butunuulira kijja kuyamba nnyo services ng'ezo okutuuka eri wansi mu bantu. Musulo Robert, Baba TV, Amakonde.